Amabati go gafuusa amabati sofa ba minister basatu bakwate okuli mwami Bugolobyo wa finance and planning Nandutu yagenzeyo Honorable Nandutu n'ekitutu ba minister basatu sofa bakwate ku bintu by'amabati n'abalala bagenda goberera waliwo fayiro y'omunene jja waliwo omunene gwe bagenda okwata aliyo gamba haleluya kyennategeddeko waliwo omunene agenda okwatibwa mu bintu by'amabati fayiro ye yawerekeddwa na mmundu bye nawuliddeko ebintu by'amabati bitabuse byatandikanga byakusaaga naye ku luno President Museveni alabika yalumye n'ogwengu bagamba bakwatibwe so ba minister abalala bajja goberera bagendeko eruzira so bannamawulire mutegeke kamera zammwe bulungi eriyo omunene addako fayiro zawedde zaggwadda basomeemo kwemu Honorable Minister come in front. Honorable Minister come in front. Kati kyetuliko kiseera kya kirininga government. Ate buli gwe batutte mu kooti todda mu lishafo. Bibadde bubasusse. So waliwo omunene mu by'amabati gwe bagenda okuleeta. Mwe mulinde mulabe maaso ku lutimbe. Kino ekintu ky'amabati gye kinaggwera nga abantu bamaze okutegeera nti gavumenti ya President Museveni eri mu kwekirininga enguzi ebadde esusse enguzi obutagambwako badde bususse obutagambwako okubba ebintu bya gavumenti ekyeyonoonero nga teri abakuba ku mukono ku luno mwakwata wabi jajja tehabulwa ku ky'amabati tazannya yagebajjage criminal record ate munaddamu okubeera ba public servant eriyo omunene gwe bagenda okukwata ku by'amabati ensi ejja kuwunga maaso ku lutimbe munaga anti zaababuulira ebyama munaga Technocrat Junior watugamba mwetegeke bw'oba oyina kamera ng'oli w'amawulire gitereeze abawandiika amawulire g'empapula mulekeewo front page maze obbabuulira eby'amabati byebyo banji bakyagenda mu kkomera banji bajja kuvunaanibwa ababaka ba parliament kwaliko n'embuzi tukyali ku mabaati naye embuzi tetunazikwatako this time round General alabika Atabuse screening we are cleaning government ate mulishafu mugenda okulaba ku ba minisita abato abakadde bye bye General aliokanga najja bannange government nayo yali etutabuseeko naye General lishafu ba minister bato munne ba minister bagenda kuba bato mulishafu ekola ki ejja kale byebye by'amabati abala bagenda kukwatibwa all ministers will be arrested abali mu by'amabati naye nyenzo Sudan wano ndiwe banga tini njagala genda kuyidi America emaze okusindika amagye gayo special force yayo etuse Djibouti America bamaze okusindika amagye gaabwe agagenda okuyingira Sudan kifuba America ino okujjayo abantu baye Sudan era webukeeredde olwalirunga amagye ga America gali ku base ya America Djibouti getegeka kuyingira ggwanga lya Sudan. Remember Sudan sees fire satu zigani America basaba government ya Sudan n'abayekera bateeke mundu wansi emirundi ebiri nga bagaana kati America kyesazeewo okola kukwata special force eya ggwanga lya America SFC ya America etuuse Djibouti ku mulirwane Sudan awe bagenda okusinzira bayingire eggwanga lya Sudan wano bajjeyo ambassador wa America tu n'Abamerika abali Sudan. So Abamerika abali Sudan mwabanda baba America government ya America emaze okusindika ba muntu nsolo special force eri Djibouti
ku base yabwe esinga obunene mu Afrika eri Djibouti mu ggwanga lya Djibouti webukeereddwa ng'ennyonyi za Amerika ze bayita C-17 zimaze okutuuka Djibouti zireese ba muntu nsolo kuyingira Sudan na kifuba kati abayekera ba Rapid Support Forces oba giyite Rapid Support RSF abakubba eggwanga lya Sudan bayina ekyo okukitegeera lwaki America esendese special force yayo Djibouti okuliraana Sudan oyina okukitegeera nti America n'amawanga ga Bulaaya gabadde gasaba Sudan emirundi ebiri tibane muteeke mundu wansi bambasada bafulume Sudan neegaana n'abayeekera ne bagaana kati America erabika ebyokwogera biweddewo tegenda kusaba ceasefire ndala okujjako okuyingira Sudan na kifuba so kati byebiriwo special force y'eggwanga lya America eri Djibouti naye nga webukeeredde olwaleero wadde mu Uganda yidi emundu ekyatokote Sudan wadde nga waliwo enteeseganya ezigamba nti wabeewo okuyimiriza emundu e Sudan abantu bafune ku kye balya abantu baliye abantu basanyuke yidi e Sudan abayeekera ne gavumenti ya Sudan baga nedda teri byakujaguza yidi wano mundu ekyavuga so America erabika ejja kuyingizaayo kifuba bweba because wendabyeko omwogezi wa Pentagon agambye nti the American assets should be ready America bwegamba nti our assets should be ready ampuliriza oba ndaba oyina kutegeera butegeezi nti America egenda kuyingiza kifuba Sudan bino ebijjidde wabaddewo alipoota efulumye ng'eraga nti waliwo ennyonyi ya Russia yava ku military base ya Russia Syria nejeerandinga mu kibuga kya Libya Tripoli ate neve Tripoli nekkirire Sudan ng'olutalo lwe Sudan terunnabaawo mpuliriza bulungi lipooti eno efulumiziddwa eggwanga lya America nga liina ennyonyi gye lyalaba intelligence ya America eyina ennyonyi gye ya trackinga yava ku base ya Russia e Syria netuuka mu kibuga kya Libya Tripoli neve Tripoli nekkirira mpaka Sudan ennyonyi eno kigambibwa yali yeetisse ebyokulwanisa ebimu mbw abayeekera bye bakozesa lipooti za ggwanga lya America nnyonyi yali ya ggwanga lya Russia era kigambibwa nti bali bawagina mercenaries abakuba emmundu e Ukraine mbu ne Sudan bayingidde wadde babyegaanye bo Russia erina ba mercenaries abagiyambye okulwana mu West Africa ne Ukraine be bakuba emmundu mbwe Sudan kiteeberezebwa Abamerika bwe bagamba nti gye bali wadde babyegaanye so ketwongere tusabire ennyegwa nakugamba ekintu kimu Africa tegenda kutereera singa America ne Russia ziba zikyalwanagana sematalo owokusatu yatandika dda lwakuba ensi temanyi byonna ebigenda mu maaso mu nsi bikulaga nti third world war yatandika dda okubagana wakati kwa tuzeeyo mu biseera bya kolodiwo abaasoma history mu bijjukira ebiseera bya kolodiwo nga gavumenti zijjibwako ba super power olwa interest abaasoma ebyafaayo mu bijjukira ebiseera bya kolodiwo wakati wa America ne Soviet Union bye biseera bye tuzeemu ekintu kino kizze kyogerwanga abamanyi ebyobufuzi kwaga ati bannange eggwanga lyayingira ensi yayingira dda sematalo owookusatu ninga abantu tebakkiriza ekiri e Sudan kikulaga lwatu nti abasupportinga abayeekera ne gavumenti e Sudan gavumenti z'amawanga ezitali ku Africa kyovula President Museveni we yali addressing olukuŋŋaana lwa IGAD this is mockery of African independence amawanga agali ebweru gayingiridde nnyo ebyobufuzi bya Africa abantu basupportinga abayeekera gavumenti nyingi zigenda kumwamulwako
Nebino President Museveni teyabirinze ennaku 2 emabega. President Museveni yalonchinze helicopter plant egendo zimba helicopter z'abalasha mu Uganda. Uganda egenda kola helicopter enwanyi ng'eyambibwako eggwanga lyalasha ennakasongolaawo. Nkiddemu kiwulire temwabirabi. President Museveni ng'amaze okulaba ebigenda maaso ye teyabirinze ng'ayambibwako eggwanga lyalasha plant egendo zimba helicopter enwanyi ze bayita M14 bandyogedde bulungi erinnya eryo zatandise okuzimbibwa mu ggwanga lya Uganda. Uganda egenda kukola sebo helicopter enwanyi ng'eyambibwako era yatandise dda. President yagiguddewo. Remember President Museveni era yaliko South Africa naggulawo plant endala egenda okukola emmamba. Uganda egenda kuba esobola okukola helicopter enwanyi ezaayo nenge eyambibwako abalasha. Remember Uganda yafuna ennyonyi enwanyi Sukhoi 25 ne Sukhoi 35. Uganda ereze kuzekosa za balasha. On top of that eggwanga lya Uganda lyekolera emmamba muzimanyi zifaanaganako n'eze South Africa segera zeeyina nga tuzikolera wano. Uganda yeekolera emmundu ennakasongola. Uganda yatandika okwekolera amasasi. Kakati gwe aliyeyo alaba olowooza Uganda tesenvudde nga yeetegekera ebiri e Sudan. Kubanga President Museveni akimanyi bulungi ti abazungu bano luyali beetaaga omuntu ng'oli organized. Jagaloddeyo otulie speech ya President Museveni ng'alayira last time. Yawoninga abazungu nanga nti last time mwasanga Gaddafi teyeetegese. You'll find a more formidable person. Munwemu olwekyo. Hey, wow. Uganda egenda kwekolera ennyonyi ennwanyi ng'eyambibwako eggwanga lyalasha. Uganda yeekolera emmundu. Uganda yeekolera amasasi. Uganda yeekolera emmamba. All around military force. Kati wowulira President Museveni aga nti ataaka myandi solooza abaazannya. N'ekisembayo mbu ne nuclear baatandika dda. Parliament ya Uganda yateesa ku nuclear energy. Nkomaawo maama okuwa ebyama by'amagye banankwata abasiye mwayi ne banga Junior lwaki oyogera ebyama byaki? But that's the truth. Munembu ne nuclear mbu Uganda erabikanga ebintu bya nuclear yagala kulabika nti ga parliament yaffe yateesa ku nuclear. I think some of you didn't know that our parliament talked about nuclear. Ensi yonna kasite etandika okwogera ku nuclear energy mbu twagala kukola masanyalaze ga nuclear kitegere beeyagala kukola byakulwanisa bya nuclear. Buli ggwanga lyonna Pakistan, India ne Iran bwezityo bwe zitandika twagala kukola masanyalaze ga nuclear. Omanyi gana amasanyalaze tegatumala bamaliriza bakoze nuclear weapons. Kati Uganda bwe yatandika parliament yaffe okwogera ku bya nuclear namanyirawo nti ekiri ekalangala. Maama Nkomaawo Junior banankubira olugambo. Ebintu by'amagye obyogerako mpola munesi emwaye eyinza okumpita. Mbu Junior janguwe reporting ku kitongole ky'amagye. Manye ebintu bya Uganda byakwe reportinga. Olina okwogera mpola abaama baati tebeeripotinze. Ebisigaddewo naabyogerere Congo. Munsabire abaagala ka information mu mpaasayiramu. So munange byebyo ekiri Sudan tekijja koma Sudan. Remember Ethiopia ye yasooka. Sudan yezeeko ani addako. East Africa ngetidde.
amawanga ga East Africa nga gagamba Ethiopia Sudan techekirira wansi wano. Yes, so East African community eri mukulaba ebiri e Sudan n'eriise George omanya amawanga teritabuka limu. Libya bwe yatabuka West Africa yonna yatabuka kuba emundu ziva e Libya ne zigenda ne zitabula West Africa. Uganda ejjunya lwaki Uganda egoberera nnyo ebye Sudan ati munne eggwanga terigwa limu. Ethiopia we yatabuka Sudan ye yalina okuddako. Emundu zisala ezitali mateeka goloza lwaki Congo tugitya. Emundu kasita zive Congo zisibirawa Uganda. Kyovola banga wetuwulira nti Congo eri abayekera Uganda teyinza kwebaka. Ke mundu zisala busazi. Congo ina abayekera bebe na byabayekera bibiri. Teri government eriranye Congo yebaka tulo. Government yetya mundu. Ekyo kyoba omanya. Nabagamba dda akalute kajjako bakulembeze afuge mundu yafuga ensi ne mungamba Gaddafi yali tazina. Gaddafi mundu siye yamutwala. Mugabe majesige gamujjako. Tosobola kutandika kwogera kutwala buyinza nga toyina wadde akasaale mu ngalo. Limusiru oyinza okwogera ku bukulembeze nga toyina mundu nga Genowawa eyawamba obuyinza nga talina majje. Mbulirayo omu. It is only Jesus Christ ye yajja n'ava mu ggulu nga talina majje. Ne bamugamba ne Jesus, why have you lwaki ozuze nga toyina majje? Yaga this world is not mine. Yagamba yo obuyinza bwe buli mu ggulu. Jesus Christ is the only heir to the throne who didn't come with the army. Teyajja na majje. Abantu bagayi yagamba nze agange ngaleseeyo mu ggulu. Kati owamba otyo obukulembeze nga toyina majje nga ne Yesu Kristo ye kamanda w'amajje mu ggulu. Gwake eggulu terina majje. Even heaven has a standby force. Si yalwanisa Satan. Even heaven has an army of angels. Akati gomo na Uganda olieyo mu kisenyi werimba nti ojja kujjako President Museveni ng'oyita mu kalulu. Ani akulimba? Naye yenjaga gye munwa n'obwo obwengo obwo obuwala bavubuka mmwe mutaabuka endeezi. Mbu people power, our power. Which power do you have really? Abantu bono n'ensi bagiwamba na majje. America sigata ina majje singa super power. China ne bwesinga America economy. America nesigala nga ekyasobola protecting interests zaayo batoyina kyokoze. Singapore singaga. Singapore ngaga. Mu international community anagiwa ekitiibwa. Singapore is a rich country. Oman is a rich country. They don't have an army. Nobody listens to them. Eri Bungereza yagwadde economically. They are doing badly, the British. But bakyasituula ku Security Council ya UN, not because that Britain is an economic power, is a military power. Baliba France eri mu kuvuya. Up to now Abafaransa bakyekalakasa. Economy ekola bubi. Ne France ekyatula ku Security Council because of its military might. Munsi eggwanga baliwo ekitiibwa lwa majje. Gomanyi nti DPC owa police atalina kikubi musa wayinza olemesa omugagga ekitundu. Gwe mundu yagenda wala. Olaba e Sudan balwanisa bigambo. Olaba yo people power Sudan. Mwekizibu ne Uganda mwalwala obulwadde bumu. Mulooza nti okuba endulu n'okuleekaana. China kyekikola mu politics. Okubeera n'abakubi b'endulu bangi tekikuwa buyinza.
Mbulululu tukoye sibanya free Bob Wine siba free dictator. That is idiocy. Abagezi bana bakyusensi. Abasiru 10 tebasobola. It takes only 4 intelligent people to change the world. Eyaleta amasanyalaze yani. Who invented the electricity? Bali 10. But yes, it ain't abagezi. Nayo omusajja yavumbula amasanyalaze yakyusensi. Ani yavumbula computer. Bali 10. It takes one intelligent person to change the world. But 1,000 idiots can never have an impact. Nzo okubeera n'abasiru 12,000 mbeera n'abagezi 2. There you make improvement. Parliament y'ababaka 5-3 esalirawo eggwanga lya million 5. Majority doesn't matter. Obungi tebugasa mu byobufuzi. It's a quality you have. President Museveni yalumba Kabamba ne mundu 27. Bob Wine yakulira people power times na kuwamba barracks ye Makindi. Really? Bob Wine times na kuwamba na police station ye Nansana. Anti muri banji. The reason yemituna mudone mbitegera that it took President 27 people okulumba Kabamba. Bob Wine cannot take Nansana police station with 10 million people. Who will come? Ani anajja. Abana Uganda bankwe. Abana Uganda bali bankwe. Ezo gwe kola okwekalakasa mu Uganda. Bajja kukwata benyini be bajja kuwayo. Ugandans are not ready for change. They are going through bad life, but they are not ready to lose. If you want to change, be ready to die. Nobody wants to die. Mwigana teri ayagala kufa. Okumanya teri ayagala kufa ne Bob Wine atambulya motoka etaita mu Masasi. How can you liberate a country? Nga gwotambulya motoka etaita mu Masasi. Liberation means the people are supposed to die. E Sudan bali mu kufa. That's change. Tosula kuleta nchuka. Ne Yesu yafa. Jesus is a reformist. If you want to reform the world, be ready to die. Sankara yafa. Martin Luther yafa. There is a difference between a politician and a reformist. You can't reform the world without dying. All reformists have died. But Martin Luther King, but Malcolm X, all of them have died. Mu French Revolution, ba Marathi bafa. Ba Maximilian Robespierre bafa mu French Revolution. Kasita King Louis Owokuminamukaga yafa. Ne ba Maximilian bafa. Ba Danton bafa, ba Marathi bafa. Kati Bob Wine yaga nti ayagala enkyuka naye tayagala kufa. Which type of freedom fighter is this one? We are serious. Now you find a person like me who went to school. Ngandi mwebi ebyalumbuye. Ebyasengo simanya kujja musiru. Siba kujja omugezi. Those are people who can discuss that. To remove Museveni, 20 million people will perish. That's it. Wano kasito yagala okujjako President Museveni, be ready to die. Because there will be force. And they will not let you do so. Tebajja kukkiriza. Era nze ndaba abavubuka Junior njagala kujjako Museveni. Do you know what it means literally? For you are looking at Museveni ng'omuntu. Omanyi family ezimuli yako gwe. Omanyi abantu abali ku President Museveni. So you are not ready to get power. One thing I can advise you, mugende muwagire General Muhoozi. Go and support General MK. He's the future now of this country. We need a transition president. Bana banyankole toyinza bajja mu buyinza mulundi gumu.
They need time to transit, but it's a transition period. Nti abadde mu buyinza find what to do. No musajja minister ngojo ngatajja kuba. So we need 10 years for transition. Nga jeno mwozi ya afuga. People who have been in government to get what to do. To go into other businesses. Gradual socialization, slowly by slowly. Maybe no Bob Wine reality BHC. Smafia dictator. Why doesn't he rest at his home? I say, we are magazine biakola. So there, wasting people's time. Wezo kujaka abantu abafuze emyaka n'omulundi gumu. Libya we bakikola ensi yatabuka. Sudan Atabuse. You gave people time who have been in power to go slowly. Bagenda mpola. Beba ine sente, beba ine mundu. You can't open one banyankolezi. Unless you want to put the country into political tremor. You give them time, but they overrunde. Mpola. You try to push them. Tell them now, you cattle keepers, go back to your farms slowly. So that another regime comes in. That's what General Moses is doing. He will be president for 15 years. We have that transition so that now these lumpens, the likes of Bob Wine, call them the opposition, they can now have power. The likes of Lubongo, who are comedians, put on Sauda Madada. There is also this idiot, Bobby Young. So that they can have power after 15 years. Is that hard? Really, is that hard? So, we should now look at things in a more complex and reality check-up. Junior nakusudu tushabera ku YouTube. Ba YouTube nabagoba abamu. Kastabaga n'okujja ku mukolo gwange. I chased most of the YouTubers. Nasigala wa Kasuku. Waliwo n'ono omwana Smith abasigadde chapter closed. Buli YouTuber gwe nawa invitation. N'otajja ku mukolo gwange without a reason nakugoba. Nzisagala ba hypocrites. Abantu bonna wobalabira nti sibabo ng'okoze omukolo. Nemba wa invitation, nobody even bothered to call. Mbo Johnny yatukwagala nnyo mutwalize muli enkwe. Enkwe zibajjudde. Si kyagenda ku YouTube bwabwe. Nasigaza Kasuku, waliwo n'ono omwana Smith n'abalala abamu. Naye baba YouTube saagala tulinya wange nako wenkweza mmwe. Nekola omukolo nemba wa invitation ne mutajja. Some of them even didn't bother even to call me. I'm very sorry, Junior, I didn't come because of ABCD. Katiba mikwano. Twayawula waliwo akawola ka YouTube kantama. Akakachaza full figure ako. Akakasiramu ako. I hate that girl. Tekasoma. Negwe kachaza full figure teyasoma. You find a group of idiots really by YouTube nagoba nkwezi bajjudde. Omuntu nemumunonya abawebo content. Temumusasula, temugulya mafuta n'abayita ku mukolo gwe ne mutajja. Lujjanga yajja. Musajja watu nakwata omukolo gwange gwonna. Kiri kikezi kiri ekisinisa amannyo. Kyolanga embwa yange nagituuma case nze ndabakoowa. Nebakoowa ko luwankwe. Temusiima bantu mwe ba YouTuber. Ate mumanyira. Kaya nibakuloga ati YouTube kyamaanyi nnyo. Nabagoba luwankwe. Sibanya aja ti Kigozi. Ye Adija Kigozi. That girl is an idiot. Niyesesa. You are asking the full figure atasoma. Then go ino kubanga wasoma. Question ekizo obuzo omuntu atasoma.
Because full figure ite yasoma twamukiriza ali makindi atunda mayirungi. That's where she is. And we are not tetumulira ko bubi. That's where her level of education stops. Because full figure sigali mu government nga ina office ku Kingdom Kampala nga ba advisor wa mabalala bayina bye bakola ebyamakulu nga banaki wala kiyingi mama Amelia. But this girl Hadija she goes, that girl is an idiot. I've never found sense in her content. Agalanye ebintu sensationalism omanyi baita sensationalism ebibuzibuzi bitayina makulu. At least Brake is doing good content. Sakoze Farouk is doing good content. Kasuku has good content. Kasuku ayina abantu baleta ngolaba ba mugaso. Noba toyagala YouTube ya Kasuku. There are people he brings. Ngolaba they talk about fundamental things. There's this guy, I don't like him. This guy, yefula anti mugezi nyo Chamagero. I don't like his character because he pretends to be intelligent. Nesi mugezi. But byayogera byamagezi. Sometimes he speaks sense Chamagero. Although I have a problem with his character. He's a wannabe. Eyungudde echechetu yali achiina ono guy akola kwa Urban. Who is that guy yakola kwa Urban namwe yachazanga isiba atero chaza abantu abamu. So yali akola kona that program. Who is that guy? So kati mukwano gwange mwera biderinya. That guy yali akola kwa Urban yali akola ku Spark TV akola program ya kona ne yayinamu eyo character eya wannabe. Nze Rwamiti, well Ramiti. That character nze I'm like this Ramiti Miles. Ayinamu ako character ko kesagala ako. Wannabe. You want to put yourself into you around bachita imperialism. You stop your authority that you are around. I find that character funny. I find it funny. Now look at Solomon Kawesu. He's a good guy. Oyo Solomon Kawesu Mugezi. I give it to Yakola. There's even this guy of NBS Yakola investigative journalism Serwanja. That guy is good. The people you find and you really discuss with them nanga gay bategeera gay teyera gali background ninga yakola ebisiko bungi otegera kati tunolira editor wa akawungezi Anko Kato is a good man. Ye editor wa NTV akawungezi is very professional. Nete bamumanyi in fact yakukata abantu okumulaba kwe kuzika kwa kono mnamole NTV ya faye yogero on behalf of NTV. Anko Kato is a professional really. Ndwawo nyo kwegomba abantu but nayagala nyo principles. Okitegera NTV akawungezi tobalanga NTV akawungezi yesinga mu Uganda. Why? Because the editor is principled. Anko Kato bwagata genda chikola batajja chikola. So I like his principles. Principled by the way. Kati chekisa abantu bafe mawulire wannabe showbiz. Oli ayina ka YouTube galoza wa mugaso nnyo. YouTube which is a global initiative. Nabago oyo kakalamu oyo. Kakalamu je wange nkwa content nakuyita ku mukolo gwange tewajja. Mbakate Johnson nekerebinya Jenia. No. I don't want hypocrites. If you are hypocrite, don't come to my home. I have never come to your homes. Have never. Nze sikyala. If there is a YouTuber gwe nali nyenzeekewe Kasuku nsiba wa Kasuku because Kasuku is my personal friend. Ask an YouTuber about where yanda byekewe. They keep on coming to my home. I make my graduation. You don't come. Then you pretend. Hey, Jenny, I'm your friend. You are not. You are a hypocrite. Nabagoba mwe. Mugende kubali babologa bachayagala camera. Who don't value relationships. People who don't value honesty. People, if you want to work with me. If you want to work with me, respect me, I'll respect you. When you call me and you tell me, Junior, njakalompe ku program eno, I've been there.
So when I made my graduation, you didn't appear. Nobody. Nabakoa. Omuntu nawe wamma wetunulamu n'ogamba naye bano abantu luyale banjagala tubawa content temutuwa wadde ekikumi goza ffe tesobola kola YouTube zaffe ne tesobola kweryamu nze tamala obusente bwa YouTube busente butono. I'm paid by government. Nze tamale ne bwenkera n'endwala oba ndwadde oba nkoze oba sikoze I'm pensionable. I'm pensionable by law. I'm a public servant. Hezange oba government ye ina sente oba teyasasudde basomesa my money will come. Era mbera wanunga Centenary Bank nsindikira message. Recently bajja sente zange ku Centenary Bank. Nali simanyi nti omuntu asobola okwata ATM yombo n'akola online shopping. I'm still working with them to find out how my money got out of the bank. There's a problem. Chigiruli yakwata ndoza visa card yange nagenda najjayo sente. I don't know how they do it. But people were telling me inti kastako penambe zisoka simaya solo ziko sako online shopping eya basete zangali Nairobi. But I'm finding out with Centenary Bank what really went wrong. But I want to thank them. They are very cooperative. Centenary Bank, you are very cooperative. Sete zange mne zavako kwa account. Nali ndia unyendo kulaba omuntu asasula. Nibangamba waliwe yakwata visa card. Sibanya najikosa online sibanya bichi payment. Ngambe nsinganzi. So mweba pretenders ba mikwata. So Centenary Bank, you are very cooperative. But I don't know how I'm going to recover my money. No, that's less money. Million myself. It's less money. So I don't know how they did it. Simani nenga walabika. Kakadi yange ya banka njina. Nemune nali yaunga bandaga junior you have paid. Junior you have paid. Gomo yaye yesa sura kwa account yange. So nani ezasigala ko zonna nazijayo. Gwe sanje sibangu. Nyendo kuba mu Centenary Bank abagaba nange. Ani akutemu account ya wait. Let us go. Bambi, they are very cooperative people. Nenga Nairobi yali Kenya yachikola. Kati abana ne bangama ati junior omuntu siba kasita kwata visa card is sibimanyi. I don't even have time to see siba visa card siba bichi. Ron zino kadi ze bagisayo sete baka bazita bateno jeni na visa. Eyo kadi bagita batya teka mu ATM. ATM card tebagita visa card. Biebi mu visa card na ATM. Ani manai. Nzona amanya agagenda mu bank kasete bajjayo somnai. So the ATM card, I don't know who got it. But bambi chewanzi bako chimala. Tewali yokati eri empute. Nalindiao nindo kulaba banga mambo I have paid the things in Nairobi nagwedda lunatia. Guys, nasa sudeko ku fair we Nairobi. So they clone your card, your details can also be found on black web. Zemune nalisi bimanyi nti kisoboka. Nalisi kimanyi nti omuntu mbu. There is a way they told me how they do it. Ngamba nti sibi yangu. Ninga munange muneba hypocrites bangi. Na wandika invitation zange za graduation ntaddemo sente balabikako. Wabira wa omuntu obutajja nakubira essimu. Nabwa mune junior sasobodde ne munange nabadde mulwadde. Abana Uganda bamanyira. Kati bakomawo. Hello, jango tuwe interview temuda. Ibulake mukasa twayawukana. Nakubira yibula essimu namugamba yibula. Nina graduation. Neba tujja kujja they didn't. Kakalamu didn't appear. Isima all access didn't appear. Namukadoyo isima. Wisdom kaye yajja.
Ngamba, okay. So these are the friends I have. Kati ngovayo nga nawo gamba abantu nti I have friends. Kasuku teyajja yampereza sente. Kasuku kolo dimina ngamba Junior nina birthday yake. Naye nkuweereza sente. Bambi Kasuku yampereza sente. Kasuku is a good person. Abalade didn't. Ku content gwembadde mbawa ne sente ze munfunyemu. You never bothered up to now. Some of you even have never called me. Nti oba congratulations nabamala. Na naba ba YouTuber. Era mbalaba nga mukola obo program waliwo mboka meeting ke mukola I look at you ngala babali benkwe bano. Mmwe nyini temweyagala. Mmwe nyini ba YouTuber temweyagala muyine enkweza mmwe. Kati mbo mwakoze kibina kya ba YouTuber. Cannot know a nankanism. You don't like one another. Mubera mweba akabayitinga. Sibanya kundi. Kati ba YouTuber mbo mweyagala. Nabala bamwe nambu mukozeewo ka meeting kakalamu yaliko sayimo kawalata ya mulabako ono omwana ono abeere wa mama Fina yani oyo namulabayo kati then in my heart I was like so these guys who don't abebaka bitinga behind themselves now I've decided to make a meeting of YouTubers. Gwe ibulake bwe wagenda mu America. Tebaga mambo wagenda nga teacher. Hey, look at those people na enkwe ziri mu bantu. Enkwe ziri mu bantu na enkwe ziri mu ba YouTuber. They pretend to work together yet they are backbite. Wano kubya kabaka. Sama nyabye mwayogera. Ate Kasuku nakugamba ekiseera kigenda kutuuka. Bonna tujja bavirayo. Time is coming. Wano mkubya kabaka. I know people stood with us. Isma stood with us. Wisdom Kai stood with us. And some people. Nenda bakali kabule. Sibanya bule kano Kasuku ka. Ate Kasuku nakugamba wegendereza abantu. Waliyo manyi Kasuku full figure mu. Teri yo muntu mukwano go. Ne woba okoze ensobi your friend is your friend. Your friend for abantu banji nyo ano bakola ensobi ne tusirika. Because they are our friends. Inze isima. Wisdom kaye newe baba bavumyani. My first responsibility is to defend them. Kati we maloba defending angamba zeringa mugamba isime chetu che wakoze chibi. I can't abuse isima in public. Mbana ange enswala. We are in Bloggers Association. We have done things together with isima and wisdom. Kati omuntu atanga ndi muvuma kaye. Kaya ina abantu bavuma nga bakwano bange. Naye muwagira abavume because he's my friend. Era bavume. Then bwenzire eno mugaha. Musajja wange wamuyingiridde. That's how friends behave. It's not hypocrisy. It's not media excitement. Era nze tujange wange kungamba mbu isima yakoze bubi. Isima we bamukwata nzo mukubasooka mukomera. Okujja okumulaba by that time nali nva nakalangala. Ne bangamba mbu isima simanya bamukutte simanya yavumye this idiot. Omulangira Suna simanya omanya abayimbi balooza ba kitalo. Then I was like, isima yavumye ani omulangira Suna? Who is he? People abuse ministers. People abuse generals, the Supreme Command of the Armed Forces, General of the SFC, the next president. Then you come and tell me that imprisoning a person because he have yimbi. Which type of video says this? Who can allow this sheer arrogance? How many people have abused the Chief Justice or Eyungudde? That they are not arrested, the custodian of law. You can't bring that to my vicinity. That's sheer arrogance, that's nonsense, which cannot even be tolerated at an extent. That's what we told them. If you want to arrest Isima, because has abused the other Simanya so-called musician, who is he? Everybody is under criticism. These days, even people criticize Mengo. A spade is a spade. That's why we stood firm. We said Isima will not go to prison. It wouldn't happen. Did he go? Did he go? This was an attack on bloggers.
How? I couldn't even compliment that a musician has imprisoned the journalist. Where? In which country? Mu America bayimbi tebabavuma. Olaba Donald Trump bamuvuma. Yali president wa America nga bamuvuma nga naye abavuma. So you can't come to me and tell me simanya mbu abayimbi ba kitalo. Musicians we have doctors. Abajanja b'emitima emulago. So for them they shouldn't be talked about. We have surgeons abajanja b'ebibumba. Omuyimbi ne surgeon yajanja b'omutima. Who is more important? The problem, you have done the music to be something special. The people, you are just a singer, oli muyimbi, just a musician. Oyimba buyimbi, there's nothing. Abamute mwasoma na kusoma. You have never gone to school just because mu Uganda kastori anga crowd yakubira endulu, then you assume you are the president. What about me technocrat? What about me? Who signs sensitive documents? Who reads cabinet memos? What about me? Sengacha ababuza mwa. In fact, I'm going to I'm still humble. Just sanka me. Bambi Junior is humble. Nje singa sicha ababuza. I read the cabinet memos. I read I sit in sensitive meetings. But here I am. Look at me. Have I ever imprisoned any Ugandan? Bimekabi mwaka mvuma bana Uganda mwe. Munangi dende. Wali wakana kana katikito kuke nali nyendo kuwa bakaita pressure. Bwekali damu kumvuma njaka kuba. Nira. Hosegera wama as we have remained humble. So, by YouTube atwaya ula. Bobo chimanyi nakuita notali nyakugraduation yange nepsimi yange jiblocking. Saba hypocrite. Nasigaza kasuku. Nasigaza simisi. Kakalamu. Wadde wangulire ngato sebo za mitwalo simanya 25. Notajja kupate yange kakalamu gwe ibulake notajja asakozi yali bweru. He didn't appear. Poziko neba YouTube abesaita nenga nakuyita mama lujja bambi wamma nkwagala nnyo muganda wange lujja oliro fit. Then waliwo ono simanya adija kigozi oyajjako full figure that woman is an idiot. Simanya oba yasoma kwenkanaki. She's media excited. Abuza question yezekyana ekito takola research as oba moderator you should do research. Gochaze mukaya nyi nikuka luseka busasi lwine ekitambala ky'abasiramu lwekyesiba ku mutwe nerudawo neruseka hihihi kakati gudi simanya adija that woman is an idiot. Wamaidi mubaraka mubire bulungi yenze Junior akwagaliza byonjagaliza seguya simanyirwa. I talk what I feel. If you want me my friend, I don't want hypocrites. Bwompita mu bintu byo come into mine. Spice Dana najja bebe kulu najja edikezo yampa dole mitwalo edikezo yampa dole 13 bambi yali Nairobi kati gwe YouTuber nenkwa invitation toina na kirabo nakyo kuleta kujja kundira mmere didn't come. Kini am your friend ba hypocrites bonna nabajjamu sikyayagala bano bonna siba Junior nali nkwagala lweni yopigendo wagire nnyoko yesiberanga siwagire ni yopi. If you are my fan, you follow me on me. Tonga tako bilala. Mbo Junior novuma Bobo Wine nzamu zala. Ngalwachi si muvume ndiyewa.
simanyi mugende ne mutukuba buserebo bwamwe sibanya Junior wavumye Chameleon sibanya Junior wayogedde ku Bobi Wine tombulya bya kisiru byamu nive nimyamwe celebrity imata wana manyimbu simata linga hani ugana mwine ekizibu ekyo. You think that because you support Chameleon, because you support Bobi Wine, because you support Bebe Cool, then in the simatalinga. I'm not a spokesperson of them. Bebe Cool is my friend, is my good friend. I respect him. Yalione ku graduation yange never fani baba mboche sosa. Kati ate Bobi Wine akamanyira akalimba wagiziba Bobi Wine. Ko kali kateta butesi. Ndi Solomon. Gobala bandi Solomon. Ndi mutabani we, ndi wo kumuwagira. Eno page ya Bobi Wine. Bye mwali mutumanyira. Junior no yogera ku Buganda, eno jita Buganda kweterana. Eno page yange yabanyankole. Nze nva tunga munze mugisa. Ebye kiganda nabivaamu. Eno page yange yabasoga. Eno page yange yabalangu. Tebanga ko yabaganda. Owo jita yemmengo. Akakamanyiro kamwenze nakakowa. Manange fa abaganda wano biraba webane bya Buganda eno jita kisakate. Mulinga toyi. Mwete muzange byesiru ku page yange wano. Eno page yabalango yabakala moja. Nze nabakala moja they are my followers. Eno page yabagisu yabakiga. Eno page yabatolo. Teina nyiniyo. So tulete ku debye ekiganda byo. Musimanya sanga lyambogo, simanya yabuze, simanya gundi, simanya mulwadde. No, not here. Mugende ku BBS telefina ye yammwe. CBS. Not here. Kakamanyiro kamwe fetwa kakowa ko wadda. He mama nabanyankole bebanajja nga tulogera ko Mugabe. Nabatolo bebanajja tulogera ko Mukama. Abanyolo bebanajja tunakomawa. Mutujega akamanyiro mmwe. Nebi amwebe twabikowa ko wadde byokumanyira abantu. Mbusimanya Junior ni tata wa balongo. Nze yabazaala. Zibye nazala balongo sagala kumanya oba we bali oba tebali nange ndi mu byange. Abantu nafe tulina ebizibu byaffe. Kakati bujjangaba nasiba nazala balongo. Simanya tata wa balongo. No, not here, not here. Siyagalira ddala. This page is mine. Is mine. Tuleta kuna ebya Bobi Wine. Mbo Junior Bobi Wine, sema Bobi Wine, na mutukuba Bobi Wine, sema Bobi Wine. He Bobi Wine si alisa Uganda. He's just like any other Ugandan. Neba kumanyira manyira, neba kuombe mabega, neba kumaraka emirembe. Sa Junior twachawa mwali mu mpachi. Ngate munancha wa mwali mu mpachi. Nabagamba mujje mutwale buli kimuyine wange mwagana. Saa kumanyi. Mbo Junior yese ekyuke kale. Naffe tugirinze ekyuke. Abantu bakubalako emirembe tebalina kye bakuwa. Teri akusasulira lenti, bolwala teri asasula biruzo, bagala nnyini oboogerere munsasule. Mbo Junior wakola bubi okuva mu Nuupu. Twalayo nnyoko. Lwaki zayino beerayo? Nyoko taliiwo lwaki tomutwala yayogerere Bobi Wine. Nzayina okubyogera. Mbuba nange Junior watukola bubi nabakola bubi ki bwali munsindise kola ki. Manyira akabajjudde. Twalayo mutabani wo. Mbu Nuupu ye yakufuula kyoli nawe genda bakufuule kyoli. Anti Bobi Wine yafuula kya abantu nawe genda akufuule. Gino emitwe gyaffe ssebo ffe twerowooleza. Mbu Junior tewandiyogedde bw'otyo badde oyagala njogere ntya. Nze nakoowa okufukamirira Abannayuganda abamu. Temwina kye mugaba, temwina kye muvaako kunanjala. Muli banaku ate mumanyira abantu. Mumujja kumanyira buli buloga bwammwe obwo. Saa kumanyira sina kye mbeegu yaako. Nkera kube kye neekolera. Nina ebyapa bina mmanya gange nnyoko ye yabimpa. Kati ate oteeka otya mu bukuukuulu okuddaawo okummanyira ku kiki kye nnina okwogera. Nze ndi mukoowu nnyo n'okusinziira bwe mumanyimu. Mbo Junior oli mwana muto gwasasula ewange. Kakamanyiro kamwe akabawonya n'emu mpumi. Ndi muto gwaliisa ewange manya abantu abandiyako gwe. Manya abantu abandiyamu. Manya abantu abandiya.
weewato tutandikiraawo weewato mumala okuvuma abantu ne mumala ate ne mwekweka bannange eyo mwana muto ndi muto weewata nnakula nze saa akamanyiro kammwe era ekyo kyo mubeerewo kati nga mukimanyi nti oyo mukoowu nnyo wano mwatuvumaavuma dda ku byakabaka nga weetuli tulya buteeteezebwammwe twala kabaka mulwadde era ne muddawo era ne mutuvuma ne twala bannange Nnabagereka ayina abalongo baani era ne mutuvuma abantu tetwebuuzeeko bweweebuuza ku ddiini nga bakwabambira weweebuuza ku kalica nga bakubambira weweebuuza ku gavumenti nga bakusiba banne tetuyogereko awentu we sat up era faaza kibi naye yankubira essimu anti Junior kakati ne mugamba faaza kibi gwe mulungi okuba gusembyeyo okunkubira essimu ng'ompa amagezi nze siri pulisiti siri munaddiini sajja kusanyusa nsi anjagala atanjagala alekeyo simple ye moto yange Kasuku si yawa faaza kibi essimu yange mba ndi awo olweggulo nga faaza kibi yankubira Junior mukatuliki munnange nga mugago mazima ndi mukatuliki faaza obadde oyagala ki mundange kakati simanya kakati Junior munnange obukambwe bukususe ne mugamba faaza kibi faaza nze siryanga ku Ukaristiya gwe guba omulundi faaza kibi okuddamu okumpa amagezi si bwe namugamba buuza Kasuku ate ne Kasuku ne mugamba Kasuku gwe guba omulundi okuddamu okuwa abafaaza ennamba yange nze sirya Ukaristiya siri mufaaza I'm not a priest nti njowa myoyo hamu ayamu kyendi anjagalire atanjagala alekeyo era faaza namusiibula bulungi ne mga faaza weebale kuba baayi okubye nalongo nnamba okuva olwo faaza kibi taddangamu kunkubira Catholic Church ine ebizibu ebigimala am I a problem to the Catholic Church? Nze sikyayagala magezi saagala advice mugawa abaana bammwe ndaba mbasinga okunyirira manyi mutuwanya amagezi nenga mwabageetaaga kali Junior mpe magezi ki really advising kochi nkola na ba minister ekolologo yange judde bajeno I work with them peace what are you advising me now nti mpase wa nyoko nti nyoka mpo mulimo ompe magezi ki omuntu goyina okuwa amagezi ye muntu gwoliisa gwosuza omuntu oba omusuza nga gwamulisa muwa amagezi naye gwotaliisa gwotasuza gwotayambaza tomuwamu na medical bills you can't advise that person because you are not part of him gwe lugezigezi lwammwe munnange faaza kibi taddanga kumpa yankubira essimu kyennamukola Kasuku ye yagimuwa nanga kakati Junior social media nemuga social media faaza njimazeeko ebbanga ate envuma n'okuwemula mpemula nemuga faaza obadde okinamu obuzibu naawe nkutandike tinaku okumpa obwa advise I have seen the world ensingi labye ensingi tegedde ensejjudde abenkwe Uganda mujjudde enkwe abatalina kye bali beefuula nti balina kye bali ne bamanyira nze tojja wange kumpa magezi siri ya mumo siri mutabaniwo tompeererangako don't come jewe mbati Junior future lero ye future teri kye bayita future mu nsi enkyo ogenda kufa yasaamirira ati kakati mune tukolere future ate agati waliyo future kufa lero oli enkya toliiwo lya ssente zo kyoliddeko kyekikyo
bwokera kumacha ne weegulira akanyama olwaliro ekyo oli mugenzi abaterese nnyingi ziweze BMK yafa yayina mmeka mu banka mbajjoni yakansaving nze tamale savinga sente nzirekera abatalina kye bazikoledde bazirye I'm going to die ndi mu lugendo lwakufa bw'obeera ku nsi we are all going to die that's the bitter fact kati weeyagale nno va ku bantu mu ntaana eri y'amabaala have you ever seen dead bodies dancing or eating eat now dance now there's no future abantu bafudde ne bafa ne baleka ebyobugagga byabwe embizi ne zibibba abantu ne batwala ebintu byo byewakolerera maanyego ne babigabana nga tomanyina gye wasinziira kubikola oli ku kyeyo oyasaamirira mbunkolerera future ki you're going to die you live once you die once enjoy your life don't come to me ebwo buleke kyanna bubeeramu nga nkyali muto obwa be a good boy I'm no longer nayina empisa teri yanjagala namala muneko siwuuka mpisa kati banjagala mwigalo boyagala bakwagala siwuuka empisa bw'oba nazo mune buli omu akumanyira olaba bamanyira Spice Diana mbulwaki Spice Diana ogenza okuyimba Spice Diana mwana wa nnyoko bwe yali atandika kaliya ye yasooka kwebuuzaako gw'anaayimbira the future is now we are all going to die ebitumalamu mu nsi tebirina makulu mu ttaka teriyo kunywa mwenge bw'ofa oba ofudde that's the end of you ngodda walinga enkuba ekkuba mu bisooto genda olabe bonna be baziika emyaka 10 amazzi tegabayiseemu mukoka yabatwala oli wano yasaamiridde sibayokera kuwuliriza advice simanya gundi takwagala kyoleze seeguya neeguya omuntu omu Katonda eyantonda kaya amanyi gyenzira seeguya mwana wa muntu sifukamenya muntu n'omu anjagala atanjagala alekeyo sajja kwagalwa ompita Miss Uganda kamanyira akabajjodde nze ne Miss Uganda najja kwogera byoyagala ngani kakatuddamu kumanyira ngondeetera simanya bya Bobo Wine Juliet Bobo Wine mwagala mpeeki yabwe sitamwagala nfiirwaki sina kyenfiirwa te sina kyenfuna simple ge mazima agatakawa tubireete ewange nze najja ku nsi ekyandeeta nkimanyi kusinza Katonda wange I'm here to praise my God because it's only God after me dying ne mama wange mbasi kyamumanyi if you die you don't recognize your dad you don't recognize your father you don't recognize your family that ends the phrase of life live your life muve ku bigambo abantu baliwo kwogera fa abantu batwogeredde tuvudde kochi atakumati atanaba maaso omunaku omuzibu yenna ayogera kuggwe notunolira embwa zino nogala look at these idiots n'atayina ne waasula naye akeera kuvevenga binnyo neyefuula akumanyi naye nga takumanyi nze abantu tebamumanyi tebandabanga nako amuria nze ndaba ku mikolo gy'abayimbi waliwo omuyimbi yali andabyeko wawanika omukono sizunga semanyiiza I've never gone to Bebe Kuru's home much as is my friend. I've never gone to Chameleon's home much as is my friend. The only person I have ever visited is Eddie Kenzo. Spice Diana mukwano gwange nnyo kati ngende uwenkole yo kikamanyiro nino sangoli buli wali kamera yajja buli wali kamera yajja no simanyirwa I've kept myself wali oliddeko nga banzirako bangaya mbutamale yanzi basente mbutamale nze ya muyamba there is nobody in the media who can stand up na ngamba mbu junior nze ya kuyamba nobody has ever helped me nze mnebyo biconversation sibina mbulamu bwange mbu enamalo soma nembona sibonabonangako I've never suffered. I grew up from an organized home with money. After reading, I got a job. I'm now working. See, that's my life. Sisola nagenda kumwasuze mutya wa Farida mbuntandike mu Farida fees zabula kakati mama wange yali atunda lumonde
kakati mnewe twamala otunda lumonde kakati mnaataawo ne tuvaawo embuzi gye twali tulineemu neevaamu olubuto neefa kakati Falidi ennaku neetuluma kakati munnange nze tamalowooza obinsangamu ebyo. I don't have such stories to tell people. Mbu kakati munnange ebyokoola ne bitulumba kakati munnange ne tubeera nno mu bwavu obw'ekitalo abayimbi bye babeeramu ku mwasuze mutya thinking that they will get sympathy. If you suffered, that's your crime. Oba oli muyimbi ng'abonaabona, don't tell us Shiba bye yali aliko ebyekisiru. Maama wange yabonaabona nnyo, so what? Naffe abaffe baabonaabona. Omanyi nti naffe bamama baffe balina ssente nabo babonaabona. Ssente zimenya. Ssente zimenya. Lwaki omanyi mbu kubanga our parents are rich, we don't suffer. Nze maama wange mulaba era naye abonaabona ne ssente. Najumya sente nzinvestinze wano ya mama tuzimbe mayumba munina abagagga nabo babonabona ne sente bane sente sinyangu ngozina kakati naffe tufe tuganti bambi mama ange bambi abona nnyo okusolooza taxes. Does that make sense? Yeah, sure. So allow me to end here. Nenga mwebale okumpuliriza. Yes, that's me. So bafani banga bali eyo abanjagalanga bwendi sent you namwe abasibanga mumanyira monjogerako temumanyi temundabangako mwagala nfuuke bye mwagala mbeere. I will not. Amutamale mirundi junior son of mirundi grandson of Yohana mirundi. That's enough for me. I don't need any polishing. I don't need titles. Wembera president wa Buloga nalabye n'erinnya lyange nga mulitaddemu mu bululu bwa Buloga sipo. I don't want to run for anything in Bloggers Association. I will continue to be a supportive member of Bloggers Association. I don't want to stand. I never got me monteke mwaka postike mwampadde. Isima, who told you? Ono secretary general mwesiku, did you consult me? Mesaya kumanyira. Kati mwatadde ku publicity. Nabagambyeko monteke mumbya publicity. Before you put my name in an election, you should first consult me. I don't want any post in the Bloggers Association anymore. I will continue to be a supportive member. When you need my support, I will come in. Don't put my name in any position. I never got take a. Did you get my consent? Do you know that I can call my lawyers? Remove my name from the bloggers. First of all, if your bloggers election is it nobody has ever even called me as a strong member in the Bloggers Association to tell me that they are going to be elections. Never about they are masquerading and they are going to vote themselves. Which could tell you have you used? Who are the voters are going to vote? Besides, these are the key questions we must ask ourselves before we make an election of the Bloggers Association. And then you throw my name on publicity. Which manipulation is this and the assumption? I will not. I will continue. I don't need any position. You didn't consult me. Even when you are organizing the Bloggers Association, nobody has ever contacted me. And then you throw my name on publicity. If you have decided to make an election, which is fit to your understanding, don't put me. I'm a man of my word. If you respect me, I'll respect you. You come consult me. Tell me that, Junior, we want to put you on publicity. You get my consent. You don't just throw my name anyhow. Remove my name by the end of today. I'm not running any post. Nze competing any godfather. Simanya nitulide namanya galiko. Who are they? Bavudewa. I want to run for MP in Kampala. Have a nice day. Sa interview akumanyira.